Kati Kabanda abadde atambula ng'atambuliraawo mwenaalemu nga si w'amaanyi pase ne sinsa akwatagana ne mutabani w'omukulu ate byayogera bibeera n'abeera center of power tekumujja mu kifo ekinene ng'ekyo ate tetunafuna mawulire nti bamuzizza mu kino kye kisinga okutuusa kuba okukyusa kubaawo ate abadde mu kifo abadde asavinze emyaka wajinda emyaka 3 kati okukyusa kuyinza okubeerawo naye bwe bagamba nti awumuziddwa kyanjawulo n'okukyusa nga embeera eno Kabanda gy'abaddemu okulemberamu okufulumya Anita Among n'ebimwogeddwako kubanga alabika nga ayatekinga risk tugenda gigulawo nina okuba ku saazi ow'eggumba memba Parliament wa East teboogerwako bw'asitukanaga ngenda kubanduga gwe tolina mikono. Mwami Museveni mu poliisi ya wangulu sijja kulya musayi gwa bannayuganda ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe gamba tojja kutuma muntu kuzikujjirayo sijja kutuma muntu kuzinzijirayo atono byabako yategese kano yagenze muri kodi yensi yonna ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mbututiitiira mu omuntu wona ayogera amazima bajja kutta baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Bantu batonda mbalamusizaako nze omulanzi Senkubuge Jafari bantu batonda nziza okubategeezako ku nsonga eno emikutu mingi nnyo egigguddwawo ku TikTok nga beeyita amannya gange baguddewo emikutu mingi nga bagiggulawo mu mannya gange basala bu video ne babuteekayo ne batandika abafere okubabbirako ssente. Bantu batonda sirinze ku TikTok siri ku Facebook siri ku Twitter emikutu kwosobola okunsanga guli gumu gwa YouTube era onsanga wano ku Embozi mu Yugi oba nosiŋŋaana ku Kasuku live. Abo bonna ababakubira nga beerimbise mu mannya gange bonna bafere. Ennamba ezange ziri mu mannya gange era ennamba ezange ez'essimu ziri mu mannya ga Senkubuge Jafari. Essimu yonna etaleese Jafari Senkubuge togisindikako ssente zo abo bafere. Ennamba y'essimu eyange eri 0783 98 88 13. Tweyanzizza nnyo tweyanzeege gwatulaba ku Emboozi mu Yugi. Geoffrey Mayanja yenze ndi wano ne Innocent tegusuulwa council gwendi naye olunaku lwaleero. The new General Secretary of PLU is Honorable Fadil Twala. I will work closely with him to achieve our objectives. I thank Honorable Kabanda for his 3 years of excellent service. He set the standard high for the position. Wetogerere sawa zino Honorable Kabanda gobagamba nti munankwe babyogedde wano yabatekiriziganya na kiyakola ganti wankwe yali amwanita Among olukwe byakola si bituufu byonna naye yagamba nti yokuvayo kukola ebyo ye mutumwa tiyabikola yengaye wabula mukama we oba bakama abe be bamutuma asome ekiwandiiko n'okukola byonna byazaakola wadde bingi ebyayogerwa side awo. Wetogerere sawa zino Geno Muhoozi amusudde kuba sekuritale mu kibiina kya PLU. Wasuze otya ssebo? Naso bulungi ssebo. Wasotya Mukulu Mayanja. Nasuze bulungi. Ndamusa tulamusaako. Kulamusa ndoza kye kigambo bwe kituufu. Abantu bonna batulaba. Yonna gye basinziira okutulaba yonna nendoza ekisinga obukulu kubanga abantu abawulira Oluganda. Tubebaza ne sikwebaza yenna mwebale kutugoberera buli kadde n'okwebaza nawe ssebo okunkyaza ku Sheno okubeerako byetukubaganya ebirowoozo. Sheno tugikwatidde ndoza muli wogwogeredde dakiika ndozeemu banagenda ogafuna ndoza mu dakiika ntono bajja kuba bamaze okugabanga bagafuna. Ekya Kabanda saakirabye nga kijja ndoza oba ye transition entuufu omanyi oyagala okukyusa Oluzungu oluteeke mu Luganda oba Oluganda oluteeke mu Luzungu. I did not see this coming. Oba otegeeza nti kituguddeko bugwi naddala nganze kubanga Kabanda abadde ku form wano mu kaseera kyebayinza okugamba nti breaking news yennyini ewedde emirimu. Honorable Kabanda abadde ku form ey'amaanyi abadde ku form eya embeera yonna yonna ebaddewo ya Anita. Then abadde ku form ku kibiina ekya PLU ekisinde abadde n'entalo nnyingi ne banne era nga Frank Gashumba abadde amwogerako lunye era nga Gashumba atuuka n'ekiseera n'agamba nti ne muganda w'omukulu Toyota
naye akaaba bukaabi gakomba gakaaba ekimukabya kiki nti Kabanda yefunza ekisinde ayina amaanyi mangi yalina okubeera wakati nga bagashumba balinga bagamba bali sidelined babaze bali babakuba ekikono nga bonna boogera ku Kabanda nga bafuuka bawerekezi ye bafuuka bawerekezi kati ate nekibaddewo ekyanita Amongo Kabanda ne bamutulya mu ngeri nyingi ez'enjawulo ne defense ye nga bwogambye yabadde ajja agamba nti nze bantumye butomi indeed bye bamutuma byatuukirira kwa ensonga za Triple A Anita Amongo zasookera ku Honorable Kabanda David yakuba press conference n'agamba nti basebo ne bannyabo obuwagizi bwaffe bwe tubadde tuyina eri Speaker wa Parliament Anita Amongo tubumugyeko bino si byange bya mukama waffe chairperson Muhoozi Kanyarugaba yabyentumye tugenda bategeeza we tugenda okuteeka obuwagizi bwaffe nekiba kizibu abantu ne bataputaawo ne bagamba tekisoboka mateeka Seeka yatuula dda neronda Anita Amongo ate Kabanda ayogera ngaani White ndaku mudooza ngambale bannamawulire ne bamutaayiza nakugala omubiri n'agamba bannamawulire nti abye wayogedde obijjawa n'agamba nti obwammwe tebukya bannamawulire ne bagamba nti bukya n'agamba tulinde buke mujja kulaba ekinaddako ekinaddako kati bwe bwakya enkeera ndowooza omukulu we yagambira nti ensonga wadde baali balonza Anita Amongo mu lukiiko luli olunene lwa Seeke tugenda kuddemu twetegereza ensonga ezo kati story netandika okukwata momentum kati negamba nti bagenda kugumira ku kiri kye baasalawo bagenda kuleeta kintu kirala akaseera katono awo ndowooza wali kyembuuseewo omukulu David Kabanda Honorable n'asituka n'agenda mu maka ga Oboth ng'eriyo n'akabaga ojjukira waliwo olutalo lunene awo Oboth akola akabaga buli omu kwe balowooza nti yali atula nti nze nzijja kuba oluvumu lwali lutandise kati awo wabeerawo bijjukire bya Nammere Honorable Nammere Nammere alemesa abantu okugenda mu pate eyo ey'Oboth Nammere bamukutte security emuyodde nabawo n'ebigambibwa nti Anita Amongo yamuweereza sente empitirivu azigabira ababaka balimu okugenda ku kabaga balimu ogenda kabaka kati ababaka batandika okwefuula bava ku Anita Amongo beefuula n'ekinyusi kiri kimu nti bw'atuuka ku kabaga aka Oboth n'agamba nti basebo ne bannyabo ntumiddwa agenda okubeera Speaker wa Parliament addako sebo yegwe Oboth endulu nevuga nga buli bagamba oyo yewaffe n'abali bagamba Anita Amongo nti yewaffe nga bonna bakyuse n'agamba mukijje ku nze sebo mukulu Oboth ntumiddwa obeere Speaker addako n'agamba n'ogamba nti nze ndi hired gun emundu empangise ntumiddwa butumwa inawenze ndi musajja wa Nopo era omusajja Kabanda abadde yogerwako olinake weerabidde anake yagamba nti era bwe tunaba tugenze mu Seeke erinnya lya Oboth ne lireetebwa mwenna ababaka mugambe nti ye awatali kwesalamu wate nakatono era olwo baali kyali kibindabinda ogenda eri bakubasinkane era bwe bagenda Kabanda nga bwe byogera bwe byali 100 ku 100 bwe byali n'olwekyo n'ayimuka ne Speaker wa Parliament kati aliko ow'ekitiibwa Oboth neebaza Kabanda nti weebale nnyo nsiimidde ddala obaka bwondeetedde n'okundowoozaako munnange kati awo Kabanda n'alinnya Mbire kati bw'alinnya Mbire n'aba ng'atambudde Speaker n'afuuka Oboth kati Kabanda n'aba ng'ayina naye entalo ze mu PLU ng'omuntu omulala abadde ayina entalo ze kati abantu batandika siyasaanidde si alina okwogera talina bitabo bimala lwaki yayogera n'ebirala nejuzi wano wenalabye ku mukutu ogumu ng'ayogera bamubuuza nalabye body language ye ne tone omanyi eddoboozi kati nze ndi mu kwogera naye omubiri gwange gwogera okusinga ebigambo
nyinza okwogera oli n'agamba nti ayogera naye musajja aleka si birungi okusinziira nga bw'alabika bw'ati alabika nga waliwo kyatajjaayo neddoboozi oliwulira nga terigumira oliwulira nga terigumira n'omusajja n'olaba nga ayogera kubanga Kabanda musajja gwe bayita mbagobaggo Kabanda musajja wa ddala David Kabanda musajja wa ddala era ayina qualities nnyingi omuntu z'asobola okwegomba katate nze kye nali mwagaddeko nti naye agatta bugasinga ffe abaagatta nga tuva ku street kati inawe oba oyina bingi by'omwegombako kubanga ffena tuli mu mbeera enyoomebwa naye ng'ate otambula kati alina quality Kabanda alina qualities z'okwerandiza ezimuleetera ffe abamu okumwegomba nze ndi wanuupu ninkubuulira mazima ezimuleetera okumwegomba nti musajja ali awo ayingirawo buyingizi neyeerwanako n'abeera eddoboozi n'abaako byakola oba byayogera naye ng'ate banne bonna olaba bagamba mbu tasaanira kati fe abaakulira mu ghetto omuntu yenna gwe bazaalawa nti tasaanidde talina kubeera talina kufuuka ffe abalala tegwe gwe tuba tuwagira mu nkola ekyo naye tugende ku nsonga y'olwaliro y'okumusuula ekifo kyabaddemu nga ssaabawandiisi wa PLO kati nga ssaabawandiisi wa PLO Patriotic League of Uganda ekulibwa mutabani w'omukulu Kanyarugaba now kati okumujja mu kifo ekinene ng'ekyo ate tetunafuna mawulire nti bamuzizza mu kino kye kisinga okutuusa kuba okukyusa kubaawo ate abadde mu kifo abadde asavinze emyaka wajinda emyaka 3 kati okukyusa kuyinza okubeerawo naye bwe bagamba nti awumuziddwa kyanjawulo n'okukyusa ate era n'ekiragiro kijiddeko nti bafulume woofiisi amangu ddala agifulume amangu ddala era mawulire gagamba bagambye muganda w'omukulu Toyota akole transition yeeyo mangu Kabanda aweeyo fayiro zonna azikwasa omukulu oyo agenda okuba nga ayingira omukulu Fadil Twala Fadil Twala ava Kapcholwa akiikirira kagundi bakayita Tinge County e Kapcholwa kireza mubaka wa parliament era we naalemu naye bagamba businessman abala bagamba nti ayinamu akasente ayina business zaddukanya ze batamanyi zaani ziyinza okuba zaani oba zaani tetumanyi bulungi kati yagenda omusikira okusikira David Kabanda kati one timing eri questionable nga embeera eno Kabanda gy'abaddemu okulemberamu okufulumya Anita Amongo n'ebimwogeddwako kubanga alabika nga ayatekinga risk kubanga yavaayo n'agamba waliwo ayisewo ndoza wikingi emu oba bbiri n'obutaweera n'agamba nti okuva lwe yasoma ekiwandiiko asula kulungutana stress alina mpitirivu emususeeko kituufu kubanga kati Kabanda ye wa defense ye n'agamba niwe yali badde gwe wali badde okisoma olina mukama we ye chairman Muhoozi Kanyarugaba akugambye genda oyite bannamawulire obagambe bino erudde eno eri abagamba nti dedda obadde mukwano nnyo gwanita Amongo tewaali kikoze you see Mwami Mayanja nze ndi mu politics mu politics omuntu akola decision okusalawo abantu ne banenya decision gyakoze ne tebatunuulira muliro gumuli mabega tebatunuulira masimu gamukubibwa gatasobola kujeemera tebatunuulira pressure emuliko nti mu politics ayina ekintu kimu talinga bintu bya bulijjo mu bintu ebya bulijjo bakugamba omuceere n'ennyama olyako ki n'osalawo kimu ndinga byombi byogenda okusalawo si bibi nnyo biringa ebifaanagana babanga bakubuuza nti kukaawa n'amajaani ogenda kunywa ki oba tukuwa amata tukuwe mukalu ennyama yogala nsiiko ba ya boyiro ezo ze decision z'omuntu wa bulijjo ne mu politics bakubuuza ogenda kubibwa embooko 10
tukukube kabina oba ku lubuto questioning ya politics bweba byombi biba bibi tuzikube nga tukuba kabina oba ku bisambi ninga tosobola kati ono omulabi yagamba yaligambye temunkuba mboko ne mu politics bagamba tegusuulwa mayanja mukwano gwo tukamba tugenda mu kuba emboko 10 kati gwogamba otya tuzibukube ku lubuto ku bisambi oba kabina kati gwe n'ogamba kabina kati abantu batandika mbwa amuvuddemu teyali badde tegusuulwa yali badde agamba ne bamuleka emboko bakubawo zaaki ne politics wa bugigi tofuna mukisa kufuna byakusalawo byombi nga birungi kati musajja watu bwayimuka nazanya ogwanita amongo ayali mukwano gwe naye ate jjukira bwomala you see in life bwomala what decision is all taking bwomala ogamba nti ndi muwagizi wa Arsenal tokkirizibwa gamba nti wadde ndi wa Arsenal naye nze sikiririza mu mpagira ya Arsenal bwebeera oba sikiriza mujozi gwa Arsenal oba sikiriza kapteni wa Arsenal wadde ebiddiriro oyinza okuba tobyagala ne sinsi wasazeewo kino nti oli muwagizi wa Arsenal nze ndi musajja mukatuliki bwemala ogamba nti ndi mukatuliki walubye nyina okukkiriza awatali kulondoba munno toza gamba nino mane sapule gitwambala yambala buli lunaku ninga ati yedini gamba sapule lekebere mbulago kaseera konna ate gugamba ne sapule tujambala yambala nnyo naffe kati life wetu bwedi kati kyekizibu musajja kyatuukako David Kabanda nti bwobala okuba press conference notegeeza nti kati Anita Mongo tumuvuddeko tuliko both era agenze kati kitegeeza tosobola ate kuddayo n'otandika gamba nti ate mulungi ate biki kubanga kati eri tokyasala tokyasobola kuddayo eri kaabikusedda kati olina kusigalawo nga weebulizabulizaawo nintera okugamba nti abantu balina ekintu kimu kye balina okumanya ku politics politics wa interest politics waki wa interest mu Luganda tukiyite tutya ekintu kyolinamu obwagazi kyoyinamu obwagazi kijeyo bulungi kivaayo nete kiringa ebitundu 9 politics ate bwekituuka mu polisi jagamba bwannakigwanyizi kubanga politics alina ebintu bibiri okweyagaliza teri ateyagaliza kubeera minisita teri ateyagaliza kubeera commissioner teri ateyagaliza kubeera prime minister taliyo kati ate politics alina ekintu nti mwenna muba mwenkanya obusobozi bwe muggulawo bwe muti basaba senior 6 ne muyingira parliament kati bwomala okubeera nga oyina senior 6 weesimbye oli MP okkirizibwa okubeera president okkirizibwa okubeera speaker okkirizibwa okubeera lop kuja sine ey'omukaaga okkirizibwa okubeera prime minister okkirizibwa okubeera minister commissioner buli kintu kyonna oba osobola okifuuka kati buli lwosirikire bwoti ng'ogamba naye ki nange ebisanyizo mbirina buli ali mu parliament candidate wa kifo kyonna ekisava mu gavumenti ya Mwai Museveni kuba lyetteeka kati okulwanagana kuno kuba kunene kubanga buli omu agamba nti mayanja afuuka ku kinange nyina ebisanyizo ekirala teri gye babisomesa obwa minisita babusomerawa tewali obwa prime minister atewa obwa commissioner tewali wabisoma kati gwe tosobola gamba mbu nze nyina ebbaluwa mu bwa minisita nina PhD mu bwa commissioner oba mu bwa prime minister tosobola kati game ya politics nebeera mu kwegula mu kwegula weekanga banno balinnye ku bugere ne banno nobasekeeterera kubanga game yakwegula terina bisaanyizo birikiriya birambulukufu kuba singa biba kubeerawo nti bawanvu bokka gw'omumpi totawaana oba bagamba nti bampi gw'omuwanvu tokola ki totawaana tewali bisaanyizo kitegeeza buli muntu yenna ate kati Kabanda weenaaleemu kitegeeza asobola okufuuka ekintu kyonna era wabaddewo gamba nti nedda lwaki teyafunye bwa minisita n'ebirala kati ekizibu kiva luddawa since politics wa interest
nga bwe nnyonnyodde kati aleeta ebintu bibiri politics alina ebintu bibiri alina interest kyewetaaga okufuuka ekyo nkinnyonnyodde bulungi buli mutasobola kifuuka ekyokubiri survival tebanzijayo mu parliament tebangoba ku bwa minisita politics wa survival buli omu tamanyi kigenda kuddako nkya kati olw'ebitiibwa bino ebingi omuntu byabeeramu omutima guba gumutujja ssaawa yonna singa bamujja mu bitiibwa ebyo ne bamujja mu butaala kyekiddirira lowooza kati mu Anita Mongo kikyaliko olwaleero kizibu nnyo okujja obuzinga ovuga buvuzi kamotoka kamu nga MP omulala yenna omanyi kyekitegeeza omuntu abadde atambula n'emmotoka kumpi 7 ensajja abasikali ne bazibuukako ne bafuluma ne bagaadinga ne bakola ki kati ng'ovuga mmotoka emu ate weevuga bwevuzi kujjako driver wo kati omuntu bw'alowooza ku ebyo nti obadde ojja oyingira parliament ng'ayingira bwati ku mulyango buli mbaka ne yeesega buli omu ng'amukola bwati kati bw'obiteeberezaamu kati ogenda kujja kiki ekigenda okubeerawo kati status kabanda mwabadde kuba namulaba ku mukutu ng'agamba nti n'emmotoka gy'avuga yali erina kubeera ya sipiika ani Kabanda David emmotoka gy'avuga yali erina kubeera ya sipiika emukondoza yali erina okubeera ya sipiika kitegeeza kati eyo esukka ne ku motoka MP gy'avuga kikitegeeza kubanga emmotoka ebadde eri mu kiti kya sipiika bubanga gy'ovuga kitegeeza oli mu special class olina ekiti mwogwa MP wa bulijjo kyatagwamu now kati NRM ina structures zaayo ne waliwo ne PLU kati Kabanda abadde atambula ng'atambuliraawo mu NRM nga si w'amaanyi pase ne sinsa akwatagana ne mutabani w'omukulu ate byayogera bibeera n'abeera center of power tukwatagana eddoboozi lye ne liba nga ddene nga liwulirwa n'okusinga nno minisita ate Kabanda si minisita kubanga omuntu agamba nti ogenda kubeera mu kifo ekinene n'obeera tukwatagana ffenna tukimanyi nti kati amaanyi omwana gayina mangi yagamba namere ngenda mpola ewaayita ennaku ntono nga nowulira nti bamuyodde kati bw'obanga gw'oyogera ne muhoozi buli omu akimanyi nti gwe musajja we gwe gwawuliriza bagashumba bali mu kukaaba bagamba tetukyamusemberera ayogera ne Kabanda yekka eryo eddoboozi liba ddene era ne bakutunulira kabe prime minister kabaani aba ayina ekiti mwakutunuulira mwakutwalira ng'amaanyi mangi kati abalabe munda mu PLU ne mu NRM babadde balina omukuba ayagala tayagala emabega pressure bwe yali nnyo ojjukira baali bamutwala oyo Kabanda mu PLU nga bonna bamutaddeko amaanyi bwe bamuteekamu amaanyi bamuteekako amaanyi musajja tuli bamutayiza CDF n'avaayo n'agamba nzikiriza mu Kabanda yekka atayagala Kabanda byamugamba nankola zafulume agende ziringa weeks bbiri ssatu si bbanga ddene namulabaawo gulinga mwezi gumu omukulu CDF n'agamba nti oyo awulira nga ebya Kabanda byakugamba tobyagala byagamba okukola obiziimuula obizalawa wakiri nsigala ne Kabanda yekka mwena ne mufuluma kati gwe yo statement agamaanyi mangi Kabanda bambi gabadde na gayina gaba mangi nga mukama wo bw'anabeera ku mulimu bw'omunabeera ku mulimu n'agamba nti agana okuwuliza mwenna muli ku levu yemu agana okuwuliriza gundi kyagambye aba anyoomye enze kyekitegeeza naye ng'oli mukozi bukozi singa nti oba na supervisor oba ki nga mukozi bukozi kikitegeeza kati amaanyi ago galeeta obujja galeeta ensaalwa yeeyita ki galeeta ekekwa galeeta effubitizi galeeta abantu okusindikirirwa emmeeme eri gwe Kabanda kati ekikoze obubi ye timing ng'akyayo kyakyaliyo mu 10 ne bamudropinga ate mu kumudropinga ne batalaga alternative
ndoza bijja genda maaso nga byogera naye bali bakyogererawo nti ajiddwa ku kifo kino aziddwa ku kino nga bulaba cabinet bwe yalondeddwa nti otafire bamujje eri mu internal affairs ne bamuleeta eno ne bamuteeka awalala mu mazzi ndono ne bamujja eno ne bamuteeka awalala okubanga kati olaba Chris bali omunsi avudde eri omuntu mu ICT ne bamukyusa bamutwata ate mu health ekyo kitegeerekeka niye okubanga tebalinawe bamutadde for now lero lwakomeka Monday wetukolya program eno for now nga tetunafuna mawulire nti balinawe bamutadde awo kiba kirala ne lwaki ekiyinza okuleetera ekyo omuntu abadde omuganzi mwagenza okuva ku sapa ekiro saawa 4 ng'omuntu muganzi mugenza okunaaba mu maaso nga takyali muganzi kyekiyinza okuleetera ekyo bintu biringa 2-3 1 kiba kitegeeza nti waliwo ebadde bigenda mu maaso ne ku luno ne wabeerawo ate ekyamaanyi ekikoleddwa oli nalyoka kunaabira mu maaso mu ngeri eyo ekyo kimu ekyokubiri kiba kitegeeza pressure eyinza okuba esusse ennyo munda badde omuntu ayinza n'okugoba naye nga ate akwagala kisobokera ddala mu politics ng'abadde akyakwagala oba ng'akwagala ninaakugoba waliwo kansala omu mukwano gwange yetambulanga mu bantu bagamba gwe tukakuwa niye oli kansala muno togeddamu n'omwogera nako tubisinkana nnyo mu politics n'oguma bugumi ng'olwo bategeeza ki oli ayinza akalulu kaffe tugenda kakuwa naye togeza n'oddamu munafu oli okumwogerako toyogera ku oyo toyogera ku ono toyogera ku ono bakusuza naye kati bwe baba bakibiina tolina okuteekawo embeera kubanga ekibiina kyalonda line up okuva ku president paka kansala asembayo kati ate abalonzi batuuka ekiseera bagamba oyo tomwogerako wano bw'oba oyagala emirembe akako weekali naye akamayanja tekaliiwo naye tomwogerako era bw'oba oyagala emirembe toddamu kumwogerako bw'oddamu okumwogerako oti naawe tokagenda kafuna kati bakuteeka mu cheeke kati oteeka okubanga nawe oli mugumu oteeka okubanga nawe oli mukulembeze naye ekirala eriyo essimu nga tosobola gijeemera tukwatagana omukulu yayogerako president nti mwana wange aba balabayi president Museveni wamuwulira bwe yagamba ng'agamba CDF n'amugamba nti abakwetoolodde abasinga bakulimba beegendereze era nga bategeeza bagashomba abo n'abalala ne Kabanda yalimu y'omu kubanga bamwetoolodde now kati omuntu ayinza n'okubeerawo nga CDF ayagala Kabanda n'essimu emu nejja nga tolina kyekikolera nga oyina kukola kikugambiddwa oba oyina kugenda mu direction eyo bwe buzibu bwa politics nti politics olwokuba nagambye nti wa bintu bibiri wa interest na survival kati ekikuuma survival okugira ng'oliiraliirako survival kyekitegeeza okubeerawo gira nga obeerawo okugira ng'obeerawo interest yeesigale ng'egenda mu maaso ng'oli prime minister oli minister oli lopo oli MP oli kyonna oli commissioner interest yeeyo okugisigaza kuba interest yeeyiyo gwe n'abaana bo naki ye interest y'oli minister naye interest nyingi eriyo interest ez'ekibiina kyo eriyo ne interest endala zoyina okubalansinga now interest eyo gikuuma ekuumibwa bintu bibiri kuba interest ye survival yeera ekuumibwa kintu kimu okusingira ddala si bibiri alliances alliance kyeki nti babadde okwatagana nabo saa yonna obasuulawo n'okwatagana n'abalala olwa interest ennene tuli fenna bw'obeera wa Nuupu nze ndi wa Nuupu naye nga interest ya Nuupu tekyali wa kitiibwa Mathias Mpuuga ne bw'aba badde mukwano gwo kitegeeza kumuleka osigale ne interest ennene kyekitegeeza
nti abadde mukwano gwange tulina bye tusheyalinga n'okusheyalinga naye olwa interest ya NUP ekibiina mwendi akagende nze ndi mukatuliki nina mukwano gwange Father Kibuuka omujjukira mujjukira bulungi yeri mukwano gwange twasabiranga we rubaga nga ettendo likwata buli kawungeezi kolwa Sande Father Kibuuka mukwano gwange nize ndi mukatuliki ni atuuse ekiseera avudde mu ekereziya ekereziya egambye tetukwatagana naye yes kati nze tegusuula training gye nnina siddamu kukwatagana naawe kubanga main interest yange ya bukatuliki ate gw'oyawukanye ku bukatuliki kati kitegeeza wadde tubadde ba mukwano nnyo ne oyawukanye ku bukatoliki yes ekereziya etugambye gwe otandise ebibyo era awo wennyini essimu weeviiramu awo wennyini nyini si mu bubi ne kakati gwe okwata eno ate nze enkwata eno tuyinza okusigala nga twogera kale mu maaso eyo ne mu nkola etegeerekeka tuba twakoze ki tuba twawukanye kibayita interest kati kyovulaba mu politics mulimu okusaddaaka buli interest lwekyuka wabeerawo okukatika nkubuulire abaka ba parliament babadde awo bangi nga interest yaabwe eri wandita amongo naye kasita amaaso gakyuka ag'NRM nti kati interest eriwa both bonna baavaayo ne beekuba engalike kati ne batunula eno kati mu politics oyina kutunula kati nze ndi wa Nuupu Kyagulanyi bw'aba atunudde eno gye ntunula bw'akyuka n'atunula eno nange gye ntunula bw'atunula eno nga nange ntunula eno kati oyina kutambulira ku bukulembeze bw'atambuza gy'atunula nawe gy'okola ki nawe gy'otunula bwe mutuuka mu masanganzira n'atambula nga dde eno ate gwe tosobola gamba mbu nalino lituuka omusajja naye atuleke ne lino lituuka era bw'atuuka gwe ne bw'oba ogamba mbu lino lyakumpi niyo omukulembezeewo Kyagulanyi nga kuteryewala era lyokwata kuba aba n'ensonga lwaki akutte lino kubanga nalaba omusajja awo ng'ajja ng'agamba alimu NUP ate yomu yagamba obukofiira ovulo ate nga ovulo akakofiira interest ya kibiina kye NUP ate gwola ojawukanako tosobola si bwe kibo kibeera oyina kutambula nga bwe mutambula ate mulina omukulembeze abagamba ekyokola now ki ekigenda okubeerawo kati tugenda kulaba enkyukakyuka nnyingi mu PLU era ndowooza si yeeka abalala bagenda kufulumira ddala n'abalala bamemba kubanga bamemba ba PLU abamu badde baliko akabuuza nti ka question mark nti noono ali eyo noono kisinde kyekyo ekiyina noono nooli era kyemmanyi kati enkyukakyuka tegenda kukoba ku kabanda yekka egenda kukoma ne ku balala egenda kubeerawo ne ku balala kyesimanyi enkyukakyuka egenda kuba yeekaneeteeka tukoledde programu eno twe twakafuna amawulire twagala okugoberera okulaba kyekiddirira ayinza okuba akyalimu ne bamukyusa ne bamuteeka awalala oba ki neeyo timing temukoze bulungi n'akatono kyonna ekibaddewo kirabika kibaddemu okugamba nti kyambagirawo bwe nkiraba katwongere okulaba sitole eziddirira era tujja kuba twongera okuanalyzinga okusinzira ebitambula okay amawulire geego embeera bwetyo bweri byebyo kakati twagenza okufutuka mu weekend awo nga omukulu Honorable Ibrahim Ssemujjunganda wonna musajja oli Gashumba Frank Gashumba nalabyekaawo John Muhoozi avuddeyo n'agamba nti bagenda kumuyita ageze kukunyonyola kwebyo byeyogere bya M23 ebyagamba nti bwe munaasigala nga mubataddeko akazito mwe bannayuganda nga bba abanyarwanda abavandimwe nti tujja kulabako M23 wano mu Uganda tebijja kuba byangu kati omukulu yavuddeyo bibadde byogerwa nnyo kubanga debate naye era zibaddewo kati ndabyekaawo Mwami Muhoozi yavudde ati agenda kumuyita abinnyonnyola ebintu ebyo byayogera
ensonga za mwami Gashumba Frank ez'obunyarwanda nze ndaba yazikutte bubi nnyo, azikumamu nnyo omuliro ate ng'ezo ensonga ziri sensitive nnyo. Naye engeri gy'azikwatamu mwami Gashumba ndaba nga sipiidi ali ku nnene. Kuba bw'aba yagambye bw'atyo nga yayogedde nti M23 kibiina ky'abayeekera. Kati ate Gashumba Munnayuganda kiri ekibiina ekyabayeekera si kyakuno kiri eri Congo kirwana byakyo oba kuddayo waabwe Rwanda oba ki balwana byabwe. Engeri gy'okiyingiza mu nsonga za Uganda zinsobera. Ffenna tuli Bannayuganda, wabeerawo ebisobye biba bisobye obitereeza olwane osobola okuba nga obitereeza, n'engeri gy'azikumamu nnyo omuliro n'okutuuka n'okwogera ekintu bwe kityo nze kyaba ayogerako mba sikitegeera oba kyaba yeesiga oba lwaki akyogera. Enewe lwaki akyogera? Tuli wano ku nsonga za Uganda, tetuli wano ku lwa nsonga za nsi ndala yonna. Ffe tuli Bannayuganda era ensonga twogera ku za Bannayuganda. Kati oyo atuleetera tokwogera ku nsonga ez'ensi endala. Ffe nga Bannayuganda tetubimanyi, tetubitegeera. Ensonga zaffe zikoma ku Bannayuganda. Era Uganda ennyonnyola ani Munnayuganda kansangwa. Okubeera Munnayuganda oyita mu ngeri nnyingi okubeera citizen wa Uganda. Emu ku zo esinga okubeera entuufu, esinga okubeera enkulu y'okubeera Munnayuganda by birth. Omuzaali nga wazaalibwa mu Uganda wano. Amawanga agasangibwawo, tribe ezasangibwawo ziri 65 ezasangibwawo ennaku z'omwezi 1 February 1926. Ezo ge mawanga ago 265 agatwalibwa nga gannansangwa. Kati omuntu yenna yasangibwa mu Uganda mu kiseera ekyo abeera Munnayuganda. N'oyo azaaliddwa omu ku bazadde bo, taata oba maama oba bajjajjaabo nga Munnayuganda obeera Munnayuganda. Tukwatagana engeri endala ze by registration. Omuntu abadde wano mu Uganda, musajja mulungi tayomba na muntu, ne bamukkiriza neyewandiika. N'engeri endala. Now ffe twogera ku nsonga za Bannayuganda era n'amateeka bwe galambika. Kuba amateeka galambika nti oba oli mu nkola etali eno by birth nga gwe gy'oli oba nze, osobola ogenda mu ngeri endala. Era ekyaleese obuzibu bwe yabadde ayogera kyabadde okufuna obutuuze obusukka mu Uganda yokka. Era constitution ya Uganda ekkiriza mayanja okubeera wano ng'olina obutuuze bwa America oba obwe Canada oba obwala wonna okkirizibwa mu mateeka. Wabula kyotakkirizibwa kubeera na bifo ebimu eby'enkizo mu gavumenti tokkiriza okuggyako nga bino obyeyambudde n'ogamba basebo ne bannyabo paasipooti yammwe yiiyo. Nze sikyali mutuuze weeyo, nze ndi Munnayuganda yekka peke bwannamunigina ŋŋanze obanga ggwe. Ndoza yali issue. Naye Gashumba kye yaleesemu ekyoyogedde nze ndaba tekisaana, tekigwana nakuteesaako nakukyogerako, kubanga ffe ensonga ze twogerako za Uganda yokka, tetwogera ku nsonga zisukka Uganda. Kale kakati Ibrahim Ssemujjuŋŋanda yavuddeyo n'ategeeza n'agamba nti ayagala Bobi Wine n'agamba nti era bali basisinkanyeeko era mu bye yategeezezza nti ne mu kalulu yamuyamba nako ng'ani ayamba Robert Kyagulanyi Ssentamu nti yamuyambako wonna wali n'ebirala byonna. Era n'agamba nti ebiseera ebisinga obungi babadde bamanyiganye. Naye yavudde n'agamba nti ekifo Robert Kyagulanyi Ssentamu oba tamulabamu busobozi bwa kuzimba kibiina. Era n'agamba nti ebiseera bimaze bwemanga simukotinze bubi nti ebiseera ebisinga bimaze ye mu kwezimba ng'omuntu wabula si bya kuzimba kibiina kya byabufuzi oba ebyobufuzi mu Uganda.
ngati ebiseera ebisinga bina bimaze ye mu kwezimba era ensonga lwaki ne ssaawa zino ali mu buwaŋŋanguse olw'ensonga tazimbe kibiina kya byabufuzi oba kivuganya gavumenti ekyetongodde wabula ye yeezimbe nga ye omuntu. Ebigambo ebyo bivuddeyo abantu ne bamutabukira Ssemujju Nganda. Bingi bye tulabyeko kubanga mu myaka mitono ekiri ekavule wabula ne mu bitundu ebyenjawulo mugenze muzimbe ebibiina obukulembeze weebuli. Nalaba mwateekawo leadership essomero erisomesa ebyobufuzi okulambika ababifuzi abanajja oba n'abajja n'ebirala bingi ebize bikolebwa. Ffe nga ffe abatunulizi b'ebintu nga mu ggwanga bwe ditambula tulowooza nti egyo gimu ku misingi gy'omuntu ayagala eyiteekateeka okubeera nga aggumira nti wabazimbye oba wabasimbye nti kiraga nti ayagala kuggumira. Mwami Ssemujju Nganda Ibrahim evidiyo eyo gy'oliddeko ng'agezaako okunyonyola byannyonnyola olowooza byogeredde mu mutima ki? Asikanye na Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda. Mwamenye nje tulina obuzibu wano buli bumu nti bw'otuuka kussa ku ddaala erya Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda olina okwegendeza communication skills ate musajja muna mawulire omutendeke ddala ayaga practicinga ku level ya waggulu era yagasomesa era muyivu ddala musuubira okuba nti yali badde amanyi statement zafulumya okuba nti zitegeerekeka bulungi ne zitafuna makulu gasukka mulimu era kyendowooza nti bye yeeyogedde yabadde abitegeeza bulungi. Mwami Honorable Ssemujju Nganda ino kimanya nti abantu si be balonda, Katonda yalonda. Ebifo byonna abantu mwe bali abalala batabiriimu bagamba tebabisaanira. Ninga te Mukama yabalonze n'abibateekamu. Ekitalaba musajja oba mukyala oba mwami oba mukyala oba yenna yayogera simanyi yaleeta kwoti eyo oba eri mu Bible simanyi bulungi nti obukulembeze buva wa Katonda kisamalayizinga byonna. Wano nalabye ab'ekika kyondoza kyabadde ky'Abakasimba akulira ekika bwe yafudde bambi kitalo ne bamusikiza omwana omuto yabadde muto tekitegeeza nti wabaddewo bakulu babaddewo naye obukulembeze bwa Katonda. Ne kaŋŋende butereevu kati kaŋŋende butereevu ku byeyogedde nzikiriza bulungi nti Honorable Ssemujju Nganda yabadde abitegeera era yabadde abitegeeza era yabadde ayagala ensi ebimanye era yabadde mwesimbu n'atabikweka n'ateeyisaako nti ekyo kyalowooza ku His Excellency Kyagulanyi. Yakyamulaba ng'omuntu ali populist ye bw'amulaba okusinziira mu bigambo bye owettutumu just era abantu gwe baagala era yalowooza talina busobozi busobola kuddukanya kibiina. Ng'akomyawo eŋŋombe eri abaana NRM gye bazze boogera nti eyo gyagenda yonna abantu bamukuŋŋaaneko tebamukuŋŋaaneko nga munabyabufuzi bamukuŋŋaaneko nga muyimbi. Katukole bwe tuti bibadde boogera yogera ebyo wansi w'obukulembeze bwa pulezidenti waffe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu tubadde mu kalulu ka nzingo ezi bbiri era ezo enzingo zombiriri Nuupu ebadde esingira wala FDC ebadde esingira wala wadde ne bavuddewo kye kibadde ekibiina ekiwangula obuyinza ne bakibba bobbi. Numbers tezirimba n'ezo zokka ze baatuwaako era ziraga nti Nuupu kibiina ky'amaanyi. Siraba nsonga lwaki mukulu Ssemujju Nganda abuusabuusa figures. 2 abakulembeze abalondeddwa akimanyi bulungi ne mukubbibwa kwonna okwaliwo era Nuupu neevaayo
ng'abantu abakulembeze baayo babakiririzaamu nnyo okusinga ab'ekibiina ekirala kyonna. Obwo obukulembeze bwa Kyagulanyi era magezi ge mangi ge kuba gwe mutwe omukulu bwe kiri. Now Nuupu eyina secretariat ennamba, eyina abamyuka owa Eastern omukulu Honorable Nambeshe, eyina owa Western gwe baalonda omupya More, eyina owa North Madam Zedriga era olwaleero yali mu ntebe kubanga mukama waffe taliiwo. Eyina owa Buganda Muwanga Kivumbi, bali bana ba vice president weebali. Erina secretary general David Luis Lubongoya, eyina seeke, eyina neeke ey'abakulembeze abatuulako abakiikirira abalala bonna. Eyina ofiisi emanyiddwa enkulu nga ne bwe batofuddeeyo biki birimu ogiraba bulabi nti ekitebe kya Nuupu kiikiri. Ye pati yokka mu Uganda eyina ekitebe ate nga kikola nga balimu bonna bwe bali ab'emitendera egy'enjawulo. NRM teyina kitebe. Ekitebe kya FDC oba ekyekatonga wali PPF tebyenkana bya Nuupu nga bw'ogambye ebitebe amatabi mu ggwanga lyonna. Era emirimu gikolebwa. Tuli ffenna emirimu gikola ki? Gigenda mu maaso. Eyina obukulembeze obwa buli district. Nuupu eyinamu chairperson n'akakiiko ke. Eyina obukulembeze ku magombolola. Eyina obukulembeze ku masaza era obukola. Kakati oli mu Honorable Ssemujju bw'avaayo n'agamba tamulaba mu kuddukanya ekibiina, kikyaba ategeeza kubanga nkulaze results ziraga ezivaayo nti ekibiina kiri structured, kina n'abakikolamu, kina department ennamba ey'amateeka, department nnamba eya accounts, department nnamba ekola ku bya district ebya local government. Kakati aba akijje ku ki? Nze nno ndowooza nti muli kaba kanyoomonyoomo, kujereegerera, kunyooma na kuwalampa na kunyooma n'ebintu kuba byonna bye njogedde Honorable Ssemujju Nganda abiraba bulungi, abiraba talina kyatamanyi n'ekimu, era ng'abikulira amumanyi, amumanyi bulungi. Tukwatagana bulungi. Abantu bakulembedde ebibiina ne biba successful wano. Obote yakulembera eggwanga lino, yakulembera eggwanga lino enzingo 2 emirundi ebiri kubanga kati Obote yaliwo n'ekibiina okiraba ekitebe kyabwe wekiri ne tekiri nnyo active kuba balina entalo zaabwe. Naye Obote okimanyi nti Obote teyalina degree. Teyalina degree yadde. Contract ku bantu kye bagamba. Eriyo bwa doctor yali honorary degree gye bamuwabuwa. Obote yali asoma Makerere bamugoba. Ni yaddukanya bulungi ekibiina kye. Ng'oggyeko bino ebyettemu ebyaki n'ekibiina kyaliwo. Kakati nze Honorable Ssemujju Nganda yanemye okutegeera kitegeeza. Si gwe ogusoose ajja ayogera ebigambo bwe bityo byendowooza nti byali badde tebirina makulu, tebiyamba, tebyetaagisa naddala mu kaseera nga kano. Mu kaseera ke twetaaga bannankyukakyuka ffenna okuba nga tuli wamu, ffenna nga tuteeba NRM gye twagala okuteeba ggoolo. Ate kati nga gw'ogamba nti ekibiina ekirala tekina omukulembeze tasobola kiddukanya. Naye omukulembeze gw'ogamba yakutuukirirako era ogambye nti yajja n'akuyambako n'okusasulira abamu ku bantu babaali bakunoonyeza akalulu era muwogereziganya, era teyatugambye nti nali ŋŋenze yokko twogeremuko. Omusajja nambula oba bye namugamba n'abinyoomoola kuba tekitegeeza nti okyuke ogende mu kibiina kiri. Naye ogamba nti namunoonyaako tukole ki?
twogerezeganye mugambe nti kino kibulamu na kino nekyo omutima mwabayogeredde si mulungi teguyamba bannankyukakyuka ayogerera mu mutima gwa jjogo kunyomba kubanga abantu bogedde ebintu bingi ne bagamba nti kati ye amazeeyo ebisanja ebiwerako mu palamenti era abadde mu kibiina omwo mu FDC yaliko yanako obuyiza mu FDC PFF gyali kati nga beebuuza nti biki ebiremye Robert Kyagulanyi Ssentamu ye byatasobola kukola eyenga ye mukulu Ssemutungana yali badde akola mu kibiina kye n'abitereeza ne tulabira ku ekyo kubanga yali badde abikola nga bw'ogambye yali badde abikola kuba yina ekibiina ekikye kyalimu yali badde abikola ne tubirapa naye ate bw'ogamba nti oyo tasobola kuddukanya kibiina yenkola yakujeregera you see abantu bagenda ne banenya Mwami Museveni kubanga Mwami Museveni agamba teri ayinza kufuga ggwanga lino alina vision okujjako ye ekintu ekyo nekituluma nnyo nekituluma ne bwe kituluma ne bannaffe abali ku opposition gwe mutima mwe boogerera mbw'okujjako bo omulala tasobola kuba gwe omutima Honorable Ssemujju mwe boogerera nti okujjako bo abagezi abateeketeeke ab'ebitiibwa abalala tebasobola nga te kyetunenya oli okulowooza nti yeeka asobola okutwala eggwanga lino mu maaso ffe tugamba nti yesu osobodde ky'osobodde kwokoze ne wakati kawe mayanja naye akawetegusu naye addukemu simpule kyetugamba tewali kyamaanyi kisiigakaawo naye kati Honorable Ssemujju bw'agamba bw'ati abanga agamba nti naye bw'alaba nti okujjako ye n'abo bokka ye balowooza abasobola teri balala basobola okujjako abo ye baatudde mwoyo mutukuvu n'amulabikira n'agamba nti kakati ndaba gundi yasobola ne gundi yengeri eyo kati ate ekyo kyabulabe kubanga ate kyetuba tulwanyisa oli ate ne opposition nayo bannaffe mu opposition ate nabo babiraba bwe batyo kati ne bitabulira ddala kale toyanza nnyo toyanze genjagala kujjukiza eddagala erigoba omuntu ku mwenge ne sigala bannange likyaliwo atokiriza muntu okufafagana na sigala na mwenge eddagala weeriri ligenda bimugirako ddala aterere bulungi nnyo tomukiriza tokiriza muntu kufa lwa sigala tokiriza muntu kufa lwa mwenge kubanga bireeta ebirwadde n'okubeera addicted nakyera si kirungi n'akatono kale kkiriza ofune eddagala ku 0703 656 95 0703 656 abami bansindika njake era evvivi weeriri Moze yakyali kakasa nti evvivi ly'amaanyi lya nsonga nnyo kale evvivi lyekwate gwe omwami agamba nti amaanyi gakubula oli nsindika njake ate bw'otuuka wali era ebintu ebitambula bulungi tokkiriza maka kufa beera steady ku 0703 656 95 evvivi ly'amaanyi ga kisajja kale mbadde ne mwami Tegusulwa Innocent kwembozi mu yugi betogedde byebyo tukwagaliza kaseera akalungi weraba Munnayuganda tukwaniriza mu kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo zitawaanya abantu omwaka guno ng'abakimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali oli nabeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bwa mangu tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa tamalik momwe n'abayinako kenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okoseza kano bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro waffe ono nabeera nga akuyambye tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezezaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'abakimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga
tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bwova ku Lubiri SS obanga serengeta ku Katono awo boyisa ku Salt TV ejja kubanga otulaba